kave kuke eyanziza akazindalo kempeereddwa. But right now, short of words, naye Susan engeri gy'atweragiddeko ng'ajjayo mikwano gye Magi, Zam, Rachel, Pavi, kakati nange abaami baveeyo naffe tubeewo. Yes, you are here trying to take all the show, but we have showed up. Nice to meet you. This is my second time with. Fantastic. For you, it is my first time. Since Okuraba and Onoke, Bade, Onobade, Onobawa Rachel, Onobawa Maggie, Benson Soyali, Onobawa Zam. Yes. Kindly say just a word. We are also establishing a very strong relationship from today, and we plan to go out without you girls. Good evening. I'm grateful to be here on behalf of my wife Zam, but more importantly to congratulate Susan. Education is very important. Why I say so is because there are about four things that are realistically you can talk about from education. One of them is knowledge. And lastly, it's important to have wisdom. Wisdom is when you're able to talk about your subject, but more importantly, to be able to discuss with the rest of society. And I welcome you to join Susan in our celebrations. May God bless all of you. Thank you so much. Wow. What you've not heard, just listen to it. Yes. We are from graduating. What you've not heard, simply listen to it. Kindly go back and you take your seat. If you didn't get it, forget about it. Ekituufu kiri nti ndi musanyufu. Tukubireko Mukama engalo ez'awaggulu. Let us give the Lord my hands of praise in Jesus' name. God is awesome and is so good. Bw'aba Susan yakukubira akasimu oba yakuwandiikira message, thank you so much for coming to celebrate. Bwe mba nze nakukubira akasimu oba nga nze nakusindikira ka message, thank you so much for not disappointing me. Thank you so much for not disappointing us. Mwebale okujja. Mwebale. Mwebale nnyo. Mwebale. I want to thank everyone. Our place is away from town. As you can see, it's only friends that are here. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebigambo ebirala bye ngenda okwogera b'eddakiika 2 zokka, njagala kwetondera Susan nti we nakubeera omuzibu olw'okusoma onsonyiwe. Nzijukira ennaku nga bwe lwenkooma omubuuza koosiwaaka wamumaze twanaba kumala kuba namutegeera nga koosiwaaka wa nnaku nga 7. Ne tutuuka mu nnaku 4 nga tanaba mukola, ne tutuuka mu nnaku 3 nga tanaba mukola, ne tutuuka mu nnaku 2 nga tanaba mukola. Ndozo lwasooka okulaba ku feesi yange endala. So ng'ebula olunaku lumu ne mugamba togenda kulinnya ku sooti, tojja kuva wano kubanga already ng'ali ku distance learning. How can you fail to find time for that? Nsikiririza mu kulemererwa.
So I was very rude. I want to apologize for that, but those are the fruits now. Era nakomawo nzijukira ebyasemba yali sabumitinga ssaawa nga 8 ogw'ekiro. Nagaana okwebaka be nakomawo nagamba nkozeeko 3 byali ndowooza nga 7. Mbw'akoze byali 6. Nangamba akozeeko 3 nakomawo nga bukyali. I came back at around 6. Ne mugamba okuva wano ku 12 okutuuka ku 6 ogw'ekiro. Bwe budde nga bw'okozeza ojja kuba omaze na 2 tugenda bikola olwaleero. So nabikola nanimba network teriiko, tulina wifi, nze nenjikeberanga kweri ssaawa nga 8 ogw'ekiro ne tuli submitting at last. Neŋŋamba amiina naye Paul mu bulamu bwange lwenkyasinza omukambuwalira kubanga nali ndabanga ayolekedde okwonoona tuition. Naye ayolekedde okwonoona ki tuition, so nga njagala yeegatteko value naye ate n'akasente nange nga kannuma. So era bwe twabiteeka ne mugamba prove, naggula website yaabwe nandaga byonna nga biraga kino kigenzi kosi waka yenna 6 byonna nga bigenze 8 ogw'ekiro. Ne mugamba kati awo twebaka. Era tiyaddamu kulira kisinga. So I apologize. I was harsh on you, but this is what I meant, that one day we shall celebrate. Baba church mwenna abali wano mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimirira naffe. Njagala kwebaza mikwano gyange abali wano nga temuli balokole naye nga mutwagala. Bannange nsaba atali mulokole oyimirire. Teguba musango naaka okubanga tonalokoka. Atali mulokole yimirira ku bigere ebyo. Tukwanirize mu ngeri eri special. Bw'omanyi tonnaba kulokoka okukyala embale kuli special, wadde ng'oli mulamu we naye nga wabeera muzadde we ne maama Rwema wadde nga sister we. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'okuva embaale ne musiiba wano olwaleero paka ssaawa zino ez'ekiro ze tulimu. Mbeeyanziza nnyo. Muganda wange kalina obuyisho yalugambalala. Omusajja ono twatandika naye mu house of prayer from day one, naye business nga bwe zitukola n'atandika business embalala gy'akolera gy'abeera, ajja Sunday zimu na zimu, fully committed member of house of prayer. Abasigadde mu nsaasire bwe n'atandika amannya njabba Lwisa naye kambawayo obugambo obw'amagezi singa 3-4. Akasooka buli lw'okotoggera gw'obeera naye oba weekotoggedde. Mbeegayiridde tofunangamu akasajja ku mutima gwo ku mukazi wo oba ku mwami wo, kubanga kyabeera atuuseeko obanga mukkiriza nti muli omuntu omu talina kyatuukako gwe n'oba nga tokituuseeko. Olwaleero diguli eno yange ya Susan. Ekyokubiri, towagira buwagizi na bigambo, wagira ng'okwata ne mu nsawo. Waliwo okumuga nti nkukkiriza, genda maaso n'oyogera ebigambo kati n'anoonya ate ssente. Support eteeka okuba nga eri emotional, moral support, financial support, every kind of support. If you have decided to support, fully support your partner so that you can take a step ahead as a family. Ekyokusatu, muyige okwesigaŋŋanira ddala ng'omuntu omwesigira ddala, ng'omwesiga mu buli kigambo. Susan mujulizi wange, sirina password mu ssimu, sirina bagiyita batya eno ey'okunyiga n'ojjayo sente, mobile money pin sirina gye nnyina nga tagirina. Era nze bwe ndeka essimu zange awambulira bubuulizi oluusi nkeberako ng'okwabaddeeko obukadde 3 kusigaddeko $53,000 era mbadde ngenda kukubuulira. Nakemebwako nenjala okukyusa pin code nja kuba sitamwesiga kuba tazikolamu bintu bitagasa. Aba asasudde bino asasudde biri naye nga tasoose kumbulira, naye at least
mwesiga nti sirina password ya kintu kyonna gy'atamanyi. We are glad to see you.